Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Emikono jafa abalungi abatuuliriza ku paal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala abo bonna batuuse ku birungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala benga bakumira ate abo bonna bafunye obuzibu nawe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala benga batasa obuzibu mulimu n'embeera gye muyitamu. Wekwase Allah subhanahu wa ta'ala kubanga yekka yasobola okukutaasa ate era yasobola okukununula mu bizibu byoyitamu ne mu mbeera yonna gy'oyitamu. Bino byonna abantu bebatera okwekwasa tebisobola kuyamba okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yakukwatidde kati baba akuyambye akuyambira ddala mu buli kintu kyonna oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'ensonga etumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebirungi ebyo byabatuusizzaako. Nga tugenda mu maaso n'okutunuulira omulamwa ogukwata ku aqida enzikiriza yaffe y'obusiraamu oba enzikiriza y'omusiraamu. Oluvannyuma lw'okubanga tutambudde akabanga akaneneko nga twogera ku huquuq annabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati, ebivunaanwa byeteekeddwa okutuukiriza eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuze twogera ku nsonga ziwerako. Nga omulundi ogwayita twayogera ku nsonga ekwatagana nti nabbi sallallahu alaihi wasallam tulina omussa mu kifo Allah kye yamussaamu nga tetumuwanise nnyo kumusukkulumya ate ng'era tetumukakkanyiza wabula tulina kubanga tumuleka mu kifo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamussaamu. Olwo tujja okubanga ddala tukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga abantu ba mirundi ebiri baabula ku ye. Abamu bamusukkulumya ne bamutuusa kumpi ku ddaala lya Allah subhanahu wa ta'ala ne babanga bwe baba basaba tebasaba kirala okujjako basaba nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ne batuuka n'okubanga bamwogerako ebigambo ebitali birungi ku saidi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ayi tusangayo gurupu endala nga yo yakkakkanya nabbi sallallahu alaihi wasallam nebanga ekitiibwa Allah kiyamuwa amadaala Allah subhanahu wa ta'ala geyamuwa ate bagamujjako. Nolabanga bamuyita yali mulalu yali mulaguzi yali muki byonna byonna babimuyita sallallahu alaihi wasallam. Naye abasinga okuba abalungi be bantu abali mu makkati. Abali makkati bebo abatamusukkulumya kumusinza Allah subhanahu wa ta'ala yamussa ate era tebamukkakkanya wabula bamuwa ekitiibwa kye mu butuufu okumuwa ekitiibwa ekyo kyagwanidde sallallahu alaihi wasallam. Ensonga etwagikkaatiriza twagyogerako nnyo ne tugirwako nnyo naye olwaleero tugenda kutunuulira era ekiri mu kigambo kiri nti ashhadu anna Muhammada rasulullah. Ekigambo ekyo nga bwe tuzze tukinnyonnyola era bwe tuzze tukitunuulira nti kigazi okusingako nga gwe bw'okirowooza gwa mpuliriza omulungi. Ekigambo ekyo kakasa nti ddala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Allah. Oyina okukakasa nti kitulina okutunula netugamba nti oyina okubanga okkiriza umum risalati. Oyina okubanga okukakasa nti obubaka bwe yajja nabwo bwali bubaka obubuna era nga bwe bubaka obwakomekkereza obubaka bw'abannabbi bonna. Kyekigambo ekyo kyoyogera nti ashhadu anna Muhammada rasulullah kirimu ebintu bingi naye mu bintu ebyo bingi mulimu okubanga okkiriza nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi yatumwa eri ebitonde byonna, abantu, amajinni, abawarabu, abatali bawarabu, amadiini gonna yatumwa gye bali, omukulembeze ne bwe bakulembera. Ffenna tulina okukakasa nti teriyo kkubo liyinza kutuusa ku Allah subhanahu wa ta'ala mu bitonde byonna okujjako nga ogoberedde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kungulu ne munda kabe nabbi Musa kabe nabbi Isa alayhi salam bombiri lyabo ne bannabbi abalala bonna ne babanga basangibwawo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabo bandi badde bakakatibwako
okubanga bamugoberera. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kirambika bulungi mu Qur'an. N'atulaga nti yakola endagaano ne bannabbi bonna. Mu surat eyitibwa Ali Imran aya 2 zisa aya 882 Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin. Jukira ekiseera Allah lwe yakola endagaano ne bannabbi bonna, yabajjako endagaano. Bimba wadde ekitabo nembawa byonna amateeka ge mulina okulamuliramu. Oluvannyuma ne mujjira omubaka ng'ategeeza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akakasa ebyammwe ebyo muli nabyo, munkakase nti la tu'minunna bihi, mulina okumukkiriza. Mwe bannabbi mwe abasigadde ba Musa ba Isa baani bonna bonna mulina okukkiriza nabbi oyo, ate muteekeddwa okubanga mumutaasa mumulwanirira. Allah babuuza nti aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, mukikkiriza era endagaano eyo mugikwasizza maanyi endagaano gye nkoze nammwe? Qaalu aqararna. Baamuddamu bonna ne bagamba endagaano eyo tugikkaanyizzaako era tugikkiriza. N'abagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti fashhadu, njagala mube bajulizi, mujulire ku kino kye twogedde n'endagaano eno gye tukoze, n'abantu bammwe be mutumiddwamu mubannyonnyolenga ensonga eno. Wa ana ma'akum mina shahidin, nange ndi wamu nammwe mubajulira ku kintu kino. Faman tawalla ba'da dhalik, oyo yenna n'aba yeesambye byonna ebikoleddwa oluvannyuma lw'endagaano yaffe eno, fa ulaika humul fasiqun, abantu abo bajja kubanga bagwa mu ttuluba ly'abantu aboononefu. Kaakati Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bwe yali annyonnyola aya eyo yagamba nti ma ba'atha Allahu nabiyyan illa akhadha alayhi al-mithaq. Allah talina nabbi gwe yatuma okujjako nga yasooka kumukola naye endagaano kakalu. Nti la in bu'itha Muhammad wa huwa hayyun, akaseera konna we tunaatumira Muhammad kubenga ng'oli mulamu, oteekeddwa okukkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oteekeddwa okubanga omutaasa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era Allah n'alagira nabbi oyo wa amarahu an ya'khudha ala ummatihi al-mithaq, endagaano eno n'abantu ba umma ye abenga akola ki, agibategeeza nti bw'abanga nabbi azze Muhammad sallallahu alaihi wasallam fenna tuteekeddwa okubanga tukola ki, tumukkiririzaamu, era tuteekeddwa okubanga tukola ki, tumutaasa. Kyobulaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba nti law kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halla lahu illa an yattabi'ani. Musa ne bwe yandibadde nga mulamu olwaleero wano olwaleero, yandibadde takkirizibwa kola kintu kyonna okujjako okubanga ngoberera. Kati mu kiki kyetugeeza mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obubaka bwe bwali bubuna abantu bonna, bubuna ebitonde byonna, ne bannabbi abaakulembera nabo kyali kibakakatako okubanga bakola ki, kyandibadde kibakakatako okubanga bamugoberera singa basanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba Nabbi yabasanga nga baki, nga balamu, bandibadde bakola ki, bamugoberera. N'olwensonga eyo abantu bano bonna bwe tulaba baawukana ku okutwaliramu ku bubaka bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagwa mu kimu ku miteeka ebiri. Tulina abantu betusanga nga imma yakuna al-mukhalifu mu'minan bi risalati, ayinza okubanga ono ayawukana ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam akkiriza obubaka bwe, tabugaana tabuwakanya, naye agamba nti naye Nabbi yali w'Abawarabu, teyatuma eri ki, eri nsi yonna. Oyinza okusangayo abantu aboogera bwe bati. Nojja osanga gurupu ey'okubiri nga eyawukana oba ewakanyiza ddala Nabbi sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsira, emuwakanya okutwalira wamu ne mu butundutundu nga bakola ki, bamuwakanya sallallahu alaihi wasallam. Kakati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuntu ono akkiriza nti yatuma Bawarabu bokka, aba yategeera si butuufu, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatumwa
Allah yamutuma eri abantu bonna n'amutuma n'eri ebitonde ebirala amajinni naye yatumwa sallallahu alaihi wasallam era yekennyini sallallahu alaihi wasallam n'atunnyonnyolera n'atulaga nti yatumwa eri abantu ki eri abantu bonna era mukyongera okukakasa ekyo bwe tuba tuzeeyo mu kusoma ebyafaayo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwala obuvunaanyizibwa n'akwata ekkalaamu n'awandiikira abantu amabaluwa agabakowoola okuyingira obusiraamu yawandiikira Kaisar n'awandiikira Bakisra n'awandiikira abakulembeze bangi nnyo yawandiikira amabaluwa agabakowoola okubanga bayingira mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ekiraga nti obusiraamu tebwali bwa bawarabu bokka wabula yatumwa nga eddiini y'obusiraamu erina okubanga etambula ensi yonna. Kakati eno nsonga eyo tugamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olina okubanga okakasa nti yatumwa era obubaka bwe bwakubanga bubona abantu bonna bubuna katugambe nti ebitonde byonna obubaka bwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bwali bwakuba nti tebwali bw'abantu beeyawulidde wabula bwali bw'abantu bonna okutwalira wamu. Kati netutunuulira waliwo bano abawakanyiza ddala obubaka bwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bonga tebabukkiririzaamu era tebakimanyi nti yali naki yali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naye kino tekyetagisa nakukubaganyizibwako nnyo birowoozo kubanga bw'oba wetegereza nti Nabi sallallahu alaihi wasallam obutuufu bwe amazima ge ayina byalekawo ebirabibwa n'omuntu otwandiise nti omuntu wa bulijjo atalaba okiraba nga birabibwa omuntu yenna buli muntu yenna asobola okukiraba. Omuntu singa otuula wansi n'ofumiitiriza nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yalina ebyamagero bingi naye mu kyamagero ekikyasinga okuba ekya waggulu ennyo ye Qur'an ekitiibwa kubanga yasoomooza nayo abantu n'asoomooza nayo amajinni n'agamba nti omuntu yenna asobola okuleeta ekyefaanaanyiriza Qur'an akireete naye n'okutuusa olwaleero bakagezi munnyo batuula abantu bonna bayita bagezi batuula naye teri yali atetenkanyiza kuleeta kifaanana na Qur'an ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era kino kijja kusigalawo okutuusa enkomerero erikola ki lweriyimirira. Bannabbi bonna bw'oba wetegereza bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala bye yatumanga bajjanga n'ebyamagero naye ebyamagero ebyo nabbi bwe yafanga ng'afa n'ekyamagero kye kigenda. Bw'otunuulira Musa alayhi salamu yalina omuggo gwali atambulira gwali yali akozesa omuggo ogwali ogwa byamagero. Omuggo ogwo Nabbi Musa bwe yafa n'omuggo gwakola ki gwagenda tegwasigalawo. Nabbi Isa alayhi salam Nabbi Isa naye yalina ebyamagero bingi yawunyanga abalwadde yakwatanga kubafudde ne balamuka ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala naye bwe yavaawo ekyamagero ekyo ne kivaawo teri akulima nti asobola okukola Isa byakola ki byakola. Naye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebyamagero ebyo naye yabikola kuba twabitunuulyako emabega bingi byakola naye ebimu byavaawo n'okufa kwe sallallahu alaihi wasallam naye waliwo ekyasigalawo nga kyo kyalubeerera tekiriiko budde tekiriiko bbanga lyonna kijja kubaawo nga kisoomooza abantu bonna era buli yenna n'abaawakana obanga akiwakanya ajja kufuna obuzibu mu kukola ki mu mbeera mu kukinyonnyola. Kibalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yatutegeeza ng'agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amugamba qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a kowola abantu bonna ya ayyuhan nasu teyayita bakkiriza teyayita baki ya ayyuhan nasu abange mu abantu inni rasulullahi ilaykum jami'a nze ndi mubaka wa Allah gye muli mwenna. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. Oyo Allah ayina obufuzi bw'eggulu ayina obufuzi bw'ensi eno gye tutambulirako. La ilaha illahu teri yasinzibwa mu mazima okujjako ye. Oyo Allah yawa obulamu
Allah yatuuse ekiseera ekyokufiisa omuntu n'akola ki n'afa fa aminu billahi wa rasuli mukkirize Allah mukkirize omubaka we mukkirize nabbi oyo al ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi oyo nabbi akkiriza Allah akkiriza ebigambo bye wattabi'uhu la'allakum tahtadun mubenga mugoberera nabbi oyo musobola okubanga mulungama kati Qur'an egitunulira ekulaga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatumwa eri abantu bonna okwawukanako ku bannabbi abamu bannabbi abasigadde buli nabbi yatumwanga mu bantu be bwolaba Isa alayhi salam yagamba nti wa rasulan ila bani Israil ntumiddwa naye ntumiddwa wa bana ba Israili. Musa alayhi salam naye yatumwa mu bana ba Israili. Bannabbi abasigadde abasinga buli omu ayina we yakola ki we yatumwa naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye Allah tabaraka wa taala yamutuma eri abantu bonna era Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala yekenyini akulaga engeri jagaba mu emikisa jajjudde emikisa Allah subhanahu wa ta'ala oyeyassa Qur'ani yekitiibwa ng'agissa ku muddu we Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ekigenderero ekyokubanga lil'alamin nadhira agenda kutiisa ensi eno yonna agenda kubuulirira ensi eno yonna abantu bonna abenga abannyonnyola obusiraamu era bwe tunaatutuusa mu maaso insha allahu taala ojja kulaba nti Allah subhanahu wa taala era akulaga nti Qur'an yagimuwa asobola okubanga agituusa ku buli muntu yenna asobola okubanga atuusibwako Qur'an wa uhiya ilayya hadha alqur'anu liunzirakum bihi waman balagha eno Qur'ani Allah yagissa gyendi nsobola okubanga mbatiisa nayo na buli muntu yenna anaaba atuukiddwako Qur'ani era nkubiriza mwenna baganda bafa abalungi abatuwuliriza tutulangako wansi owulirize Qur'ani ate era ofune n'akadde akagimanya ki amakulu gaayo bw'onaabanga otegedde Qur'ani obuzibu obusinga okuba obungi lwakuba nti abantu tetutegeera ki tetugitegeera mu butuufu ogitegeera naye singa tuba tugitegeera bulungi oba oliawo abantu bandibadde tebadda naawe okumala budde nga bawakana ku kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ozi tubadde nga tukyatunuulira obumu ku bujulizi bwobungi tetusobola kugamba nti tusobola obumalayo naye nga bwe bagaa nti al-aqilu takfihi al-ishara omugezi okulaza kimumalira omugezi ne bwolaza obulaza aba yategedde dda nsonga ekwatagana nti obubaka wa nabbi sallallahu alaihi wasallam obubaka bwali bubuna abantu bonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti utitu khamsa lam yu'tahunna nabiyyun qabli nawe ebintu bitano teri n'omu ku bannabbi bankulembera baali babiweereddwa mu byo ebitaano ebyo yagamba nti kana nabiyyu yub'athu ila qaumi khassa ebiseera biri nabbi yatumwanga mu bantu be abeyawulidde naye wabu'ithtu ila nnasi kaffa nze mubimu Allah beyampa natumwa eri abantu bonna era n'atugamba sallallahu alaihi wasallam nti mathali wa mathalu anbiya min qabli fana kyange nekyaba nabbi abakola ki abankulembera kiringa bwolaba omuntu eyazimba ennyumba n'aginyiriza nnyo n'abaako akasonda keyaleka nga tataddeewo tafaali abantu ne bajjanga ennyumba eyo buli agiyitako agamba musajja azimba ennyumba singa yayongerawo wano ettafaali eryo ate yandibadde ekola ki enyirira nnyo n'agamba nti fa ana labina kati nze ettafaali eryo eryassibwawo ennyumba nejjula bulungi nnyo era wa ana khatamu nabiyyin nze nabbi waki nabbi ow'enkomerero era tugamba mikwano gyaffe abalungi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti walladhi nafsi biyadi leero yo Allah waniridde omwoyo gwange mu mikono gye ti la yasma'u bi ahadu min hadhihi al-umma teri muntu yenna aliwulira ku linnya lyange nga wa mu umma eno kabe muyahudi kabe munaswara thumma yamutu
nabanga atukibwako okufa nga tanzikiriza era takkiriza bye najja nabyo illa kana min ashabin nar ekimala okubanga ayingira ki ayingira omuliro nawe ensonga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulina okukakasa nti nabbi yatumwa eri abantu bonna yatumwa eri ebitonde ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyasaka amateeka byetulina okubanga tutambula obanga bitambulira ku mateeka ago kibalaba nti ye Allah subhanahu wa ta'ala yamuga nti govunaniza bwolina bwakutuusa batuuseko obubaka abayagadde akkirize abatayagadde era akole ki era wakanye naye enkomerero waliwo ekiseera waliwo akadde ak'okusinkana oyo mutonzi eyatuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'olwekyo nti mikwano gyaffe abalungi tubagamba nti okukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kumukkirizaako mu bimu ate ebimu n'otamukkiriza n'okkiriza kiri ate kiri n'okiwakanya tuteekeddwa okukakasa nti ddala yatumwa eri abantu bonna ate era obubaka bwe obwa nabbi bwe bwasembayo teri nabbi yenna agenda kujja luvannyuma lwe newankubadde nga tuwulya bayitirivu nnyo mu dduniya olwaleero tuwulya bangi naye tukakasa bulungi 10 ku kinnaakyo ti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya wa khatamun nabiyyin ye nabbi waaki ow'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuma tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga akawungezi k'olwaleero ekiro ky'olwaleero akitufuulira ekiro ekirungi amin ya rabbal alamin alhamdulillah baganda ffe tubeebaza okubabuuliza balungi naabuuzizza omusiraamu agamba nti ekiseera kino tulabika kyetaagisaayo nabbi omulala nga omusiraamu yakyogera bambi ayinza okuba nga atunuulira embeera alaba tesobola kutereera naffe abasiraamu oba twandifunyeeyo nabbi owaffe biseera bisinga kusinziira ku kibuuzo ono bwakibuuza ndabamu nti yakyogera lwa butamanya era bw'aba tutudde naye bulungi nnyo naafuna omuntu amunnyonnyola n'okuwuliza puroguramu endowooza ayinza n'ogisuula eri ebbali terinaamu makulu gonna naye nga tekyetaagisa nabbi ekiseera kino kubanga buli kimu kyonna Allah yakituwa ekitwetaagisa ffe basiraamu kubanga tumanya ki ekyokukola bwe tunanga tukitegedde ekyokukola embeera yonna ejja kubanga eddayo nga bwe yaginyonnyola sallallahu alaihi wasallam pozo naabuuza ku byamagero bya nabbi sallallahu alaihi wasallam byamagero bingi nga bwe tubagambye bingi singa twabyogerako mu misomo gyaffe egyayita nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyamagero ekisinga okuba ekinene Qur'ani ekyamagero kyalina ekirala nabbi sallallahu alaihi wasallam alina abantu ne bwe yawonya kulw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala nga baali balwadde n'akola ki n'abawonya n'asaba Allah ne bakola ki ne bawona yayinjiwaza emmere yali entono nefuuka ki nefuuka nnyingi amazzi gamuva mu ngalo muno mu njala sallallahu alaihi wasallam n'ebyamagero ebirala bingi nnyo nakyo embuzi yali tekamwa naye mu kiseera ekyo nebanga ekola ki ekamwa bingi ebyamagero ya nabbi sallallahu alaihi wasallam muganda waffe waliwo ono Fatima abadde yeebaza tumwebaza naye pozi bana ababiri ebibuuzo bya byagadde okukwatagana embeera eriwo y'abasiraamu okubanga bakowoola ne bayisanganya ebigambo oluusi ebivaamu okuvuma Allah n'okuvoola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubagamba bannaye twandibadde tuwa nnyo Allah ekitiibwa ate ntuwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ekitiibwa kye mutufu bwokimuwa tetufuuka nsonga evumisa Allah ate era tetufuuka nsonga evumisa nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo bwe nnyinza okkinyonnyola nti tofuukanga nsonga evumisa Allah tofuukanga ensonga evumisa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakyogerako ye kennyini mu Qur'an obutafuuka nsonga emuvumisa n'obutafuuka nsonga evumisa nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofuna engeri gye bakikwataganyamu obulungi etali yakuvoola etali yakukola ki insha allahu taala bannaffe twebale nnyo okutuwuliriza tusaba Allah mwenna abatukuumire abawe ekiro ekirungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh